Kulika nnyo mu kuwummulako tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe agabutekedde. Spiika wa Parliament Anita Amongo alangiridde nti kino ekiseera kituuse okwanika ababaka abatabeera mu ntuula za Parliament yadde mu ntuula ez'obukiiko bwa Parliament. Ono agambye nti wakubawandiikira ebbaluwa ezibalabula. Anita Amongo Magogo, Spiika wa Parliament alidde mu Ttama bw'asuubizza okwanika ababaka abatumibwa abantu okubakiikirira kyokka ne badda mu kwebuzabuza nga n'abamu tebakyalinya ku Parliament. Bw'abadde aggulawo olutuula lwa Parliament, Spiika yeewunyizza okubanga Parliament erimu ababaka 556 nga kikwasa ennaku nti buli lutuula kati tebawera wadde ababaka 1,000 so nga ne mu bukiiko tebabeerayo. The members are not attending the House. The members are not attending committees. We are forced, because we've talked about this each and every day. Amongo alangiridde nti yasazeewo okuwa amabaluwa agalabula eri ababaka ba Parliament bonna abatabeera mu ntuula za Parliament yadde obukiiko, era nti amabaluwa gano gakubeera mu byafaayo abaliddawo bibalirabirako nti omubaka gundi teyatuulanga mu Parliament. You're not helping your people. You're not legislating for them. We are forced to give you warning letters. Spiika agamba nti akoye ababaka abadda ku nsimbi y'omusolo ne bakavula ate nga tebakola mirimu egy'abatumwa. We are using taxpayers' money. The money that people are using for paying us is from taxpayers. You are not in the constituency. You are not in the House. So where are you? Amongo alagidde bassentebe b'obukiiko bwa Parliament okumuwa enkalala z'ababaka abeetaba mu nkiiko za Parliament zimuyambe okuwandiika amabaluwa agalabula ababaka. I want a list of members who attend committees, and I have already a list of members who attend the House. We are going to take an action. Kyokka wadde nga Spiika alumiriza nti ababaka bano ne mu bukiiko tebabeerayo, abamu beewozezzaako nti entuula za Parliament we zibeererayo ate bo babeera mu bukiiko, ne kirabika nga Parliament yeerina okukyusaamu obutatuula mu kiseera obukiiko we bubeererayo. Nze tuula ku komiti ya Human Rights ne komiti y'ekikula ky'abantu. Naye bakyapaso bayita mu budde bwe bumu katusobola kwegabanyamu ebitundu bibiri. Kyokka abalala bawubudde Spiika nti ebyetaago by'abalonzi baabwe ebyawukana nga bamu tebaagala kubalaba mu Parliament okuggyako okubalaba ku byalo mu kuziika n'emikolo emirala. Baagala nnyo ate omubaka nga tateesa na wano nga babeera naye eyo ne basula naye ku nnyimbe ng'ezo ensonga ezimwagaza. Kati omuntu ng'oyo agamba aseetaaga agenda mu Parliament. Ababaka tebajja, naye kakati ekyo kisinziira ekika ky'ababaka baalina. Si buli mubaka nti baamulonda ajjenga ku fulo ya Parliament ateese. Waliwo baalonda ng'olya ekimulondesezza aziika abeerayo eyo ne kulumbe n'omusanga ku kyoto. Abalala bawagidde ekya Spiika okuwandiikira ababaka abajja mu Parliament nga basuubiza abalonzi ensi n'eggulu okubaanika nti gye baba basindika tebabeerayo nga bwe beeyama. Tulina baminisita abasukka mu 8, naye kizibu nnyo okusanga Parliament etudde n'osanga baminisita abawera 2 era tuluddewo nga tubyogerako. So kati weewuunya Parliament batugamba nti tujja kukiika mu bbanga bwe riti. Omuntu tazze kukiika. Spiika bw'akuwandiikira onawandiikira Parliament yonna nti abantu balina okubeera mu lukiiko, naawe oyekuba mu kifuba bw'oba obadde otajja. Ababaka ba Parliament baba bavuganya mu kalulu akabeera ak'ebbugumu basuubiza abalonzi okubatuusiza ebirowoozo byabwe eri Parliament okulaba nga bayambibwa ku bizibu ebibaluma, kyokka nga kigambibwa nti n'abamu olwamala okuwangula akalulu mu byalo badda mu Kampala okulya omugaati oguliko siyaagi. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi okusakidde Greyino. Ababaka bannaffe mumanye obuvunaanyizibwa bwammwe obwabalondesa so si kudda mu kugenda kusula ku byoto mu nnyimbe. Bwe tugenda mu maaso n'amawulire gaffe, kkooti y'ensukkulumu mu Kenya eriko ebiragiro byeyisiza eri akakiiko k'ebyokulonda okuwa oludda lwa Azimio la Umoja bokisi z'obululu okuva mu bifo 15 gye baasuulira akalulu basobole okakasa kkooti okubba obululu okwaliwo. Today, council and parties, we are here for the pre-trial of the election petitions that were filed before us.
Kkooti ensukkulumu e Kenya egobye okusaba kw'abantu abasatu okuli okwa Pulezidenti omulonde William Ruto ng'ayagala ekibiina ky'abannamateeka e Kenya kireme kwegatta mu musango gw'ebyokulonda ogugenda mu maaso ogwassibwayo. Raila Odinga yavuganya ku kkaadi eya Azimio la Umoja. The rulings that we delivered, we have admitted Law Society of Kenya as amicus curiae or amici curiae with ICJ, Mr. John Warubengo, Dr. Joseph Sabira, and Martin Mirero. Kkooti ensukkulumu era egobye okusaba kw'omubaka wa Gatundu Moses Kuria n'eyali omubaka wa Mbeere South Geoffrey King nga bano banywanyi ba Ruto abaali bataddeyo okusaba nga baagala kkooti egobe omusango gw'Odinga nti y'omu ku beenyigira mu mivuyo gy'okulonda. Odinga n'abalala 8 bawakanya ebyalangirirwa mu kalulu akaliwo nga 9 omwezi guno. Kkooti ensukkulumu era egobye okusaba kweyavuganya mu kalulu k'obwa President David Mwawule owa Agano Party ng'abadde ayagala agattibwe ku musango. Kkooti erekkiriza okusaba kwa John Walubengo, Dr. Joseph Sevira ne Martin Mirero abaagala okugattibwa ku musango guno. So we are left with 7 petitions, and the court has considered the 7 petitions. Kkooti ensukkulumu era eragidde akakiiko k'ebyokulonda okuwa Azimio la Umoja 1 Kenya we baagattira obululu ziyite servers nga ono we bakuŋŋanyiza n'okufulumya ebyava mu kalulu kano. Kkooti eragidde akakiiko k'ebyokulonda era kamuwe obubokisi bw'obululu mu bifo ebirondebwamu 15 obugenda okusumululwa bwetegerezebwe buddemu bubalibwe. That is the order of the court for the consolidation of the matter. Kino bakikoze okusobozesa oludda lw'Odinga okufuna obujulizi mbwe banoonya. Kkooti eno ekubirizibwa Ssaabalamuzi Lady Justice Martha Koome, amyuka Ssaabalamuzi Lady Justice Philomena Mbete Mwiro n'abalala. Ebyo bye bigenda maaso mu ggwanga erya Kenya ku musango gw'ebyokulonda. Nga tuvuddeyo ate bo abakulu b'amasomero n'abavunaanyizibwa ku byenjigiriza ku mitendera egy'enjawulo bakubiriziddwa okwagazisa abayizi baabwe ensoma empya mu kaweefube Ministry y'ebyenjigiriza gw'eriko okulaba nga etumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Minisita y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyinga asabye bannannyini masomero obutayongeza bisale ng'olusoma olwokusatu lunaatera okutandika n'abasaba beebuuze ku bazadde olw'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga. Kimu ku bintu ebiremesezza abaana baffe okusoma kwe kuduumuula school fees. Okita kuduumuula school fees. Mbasaba era bakubiriza buli ssomero lyonna ligenderere enteekateeka eyatuwa minisita y'ebyenjigiriza ekwata ku school fees. Teri obuntu bwe kiranga kyetaagisa okwongeza school fees. Leeta olukiiko lw'abazadde, leeta enkiiko za board of governors bateese bakyabateesezza olunakissa mu nkola gende wa permanent secretary omusabe olukusa nebino ebyoga nti bw'oteesezza ng'enkyotsa mu nkola bana ekintu kikyamu sanjagadde kuddeyo okukiwulira. Minisita Muyinga okwogera bino abadde aggalawo omusomo gw'okubangula abakulembeze b'amasomero ku ngeri gye bagenda okuteeka mu nkola ebisomesebwa abayizi ebijja oba giyite kalikulamu empya wansi w'enteekateeka eya Star Education mu ssomo okulungudde ennaku 2 ku ssomero lya Kolo SS mu Kampala. Minisita agumizza abasomesa ba arts nga gavumenti bw'eri mu kubalowoozaako ku by'okubongeza omusaala n'akuutira abazadde okubuulira abayizi nga bakyali awaka obutanyigira mu bikolwa by'okwekalakaasa amasomero kubanga kizingamya ebyenjigiriza. Ate President ne gavumenti bonna tukakasiddwa nti n'abalala nabo bajja bongeza emisaala. Ekyo ky'emisaala si kyensonga eyandibadde kati gyetwogera nako bakati fe abasomesa tumanyi gavumenti etufaako, gavumenti etuwuliriza, gavumenti erina amatu, gavumenti eraba ekigenda mu maaso. Tugende tusome ate tugende tusomese abaana baffe bulungi. Okusaba abazadde tukozese obudde buno obusigaddeyo abaana nga tebannadda ku masomero okubateekateeka, okubassaamu empisa, okubeera nti bawa ekitiibwa ebintu n'abantu
ebiri mu Uganda bava mu masomero eyo ebigambo ng'ebyo okwekyanga ebya strike bireme kubeera mu ssomero lyonna. Jeni Sebuyungu okuva mu education ategeeza ng'okutendekera kuno okugendereddwamu okuyamba abasomesa okutegeera kalikulamu empya n'okwongera ettaffaali ku kisaawe ky'ebyenjigiriza okulaba nti bayigiriza omuntu okwagala kiki kyakola, abasomesa okuba nga beenyumiriza mu mulimu ogw'okusomesa nti balememu kakabukasi ogenda okusomesa mu kibiina naye abeere n'okusanyuka ng'alaba omwana gw'asomesa ayiga okuwandiika ayiga okusoma ekitabo naye omwana n'afuna ne skill oba ekintu kyasobola okukola mu ddakiika 4 omusomesa mwaba asomesa. Maria Nantumbwe ne Jovan Kibirige bakusakidde eggulire lino. Neggulire eryo tugenda kuddamu tuwummulemu naye tukyagenda maaso n'amawulire gaffe agabutikidde.